Mutambulenga mutunudde buli ayita ugenda. Mwezi n'obubina kumanina. Rukwatimi gwe tunule eno. Nja kusama omugere gwenga toguwulire tunule eno. Gwe wagapo eri omuwangu. Kunamawo tunule eno. Mwezi n'obubina. Mutunule eno mu. Tunule eno. Tunule eno. Tunule eno gwe. Baba zino obubina. Mwabagole mu. Tunule eno. Omulungi ali kwa Wai Media bambe kyokola kya beyo kuba ngo tugoberera kitwiza amaani. Era sababa yakaba kali kusubscribinga bambi. Tobona mbozi ife bambi novaawo. Akagamba subscribe kakoneku. Atuwerabira okona aka notification bell kyo kikuyamba nti buli mbozi tutakubambyo oba omukwabo abasokerwako okujibona. Ndi Yazid Yolisigira tujja kuwaya mpola andi muko ekisuda natambulire ko kumubyala enfufu ngani nji yankosaamu oko so ebigambo ndi kusika busike ayendi ditwida kuwaya wabula ku mulundi guno ndese omuzeeyi ono omuzeeyi bazibu twogere muku nadira ku nsonga edigamya akati muiwanga nga ku mulundi guno tukujja kwogera ku nsonga ebisiyaga. Mukidi bulungi nti weeks nga isatu einumaawo abazire balomba isomero lya PMM galonza idinda nga bakoba nti kwali ku omusomesa yali ayegesa abaana bebwe abasomi okuli ebisiyaga era nga omusomesa ono mukoda bambi bamugema era nga ali mu koti. Bino bikali kuwa eri akatambi ate akatandisa okubitagana ku mikutu ngeri abavubuka nga buli muvubuka ali ni mukazi we era nga bano babe bali kuli ebisiyaga nga bali kukola ebikola ebyo oba oli awo ebyekigwenufu omusada ku musada akatambi kano okabona bambi kesitaza era kibi nti YouTube etulobera okutaaka obutambi buno ayi gokalingira otegerera irala wetuli kwolekera ni ebisiyaga kitegeeza ki ifa abane tuli bana mawulire tube tubiwulira buwulire nga tubyogera ko nga tutubiddi ayi kali obutambi obuli kuida zena nabe nakan bitu ebiba akisinze kunainamiza nti wolingira ebitambi bino ebyomusada ku musada iwe omusada nganze eza feeling yofuna nga obwene basada beno bali kwekola ebikolwa ebyo kyova obonerera nga ebintu bino tubya Katonda ayi ate oba musada nobona akatambi bino bwetubona ku WhatsApp nga omusada alina omukazi oba omukazi nga ali kwe romance nga ku WhatsApp oko tweno obona eno nga otandika okuva mu mbeera eno kya butonde omusada ku mukazi obona eno nga weno oli kuva mu mbeera aye ayo obutambi bwo obona omusada ku musada ayo obona nga weno oli kwekanga bye bali kukola so obonera nga kikola kya Katonda kino so ti kirungi ndi kujja bakobera ku bantu banababere mu katambi twabategaira abandi bayiganga mu tawuni abandi mu bitundu bya idinda era nga otwogera polisi ya mu bitundu bya idinda yagemye abavubuka ababere nga bali kwerigomba abanga bali kwekola ebintu bino nga tukali kwenga ni muzeeyi ono ndi kujja kwogera kuno omwogeze wa polisi mu bitundu bya yakira netwala idinda afande je musombi atukobere kuba n'abagama iba mu bikulu eby'ebisiyaga ayi muzeeyi nga nkali kujja by'omukulu wa polisi weyandula amainago ni wani muzeeyi maina gange nize bazibu Ahmed sula walugogo estate so muzeeyi eby'ebisiyaga oli biwulira eby'ebisiyaga ndi biwulira ino bigemye gansi ni gangulu wena biri kukanga era biri kunganga kuba biri koonona bitandise okwonoona amaka n'abana kali muzeeyi tukijja kumwira nenda kwogana afande je musomubi asoka atuwe ekifaanani enseno atuwe ekifaanani kyaba n'abagemayibwa mubuuze n'ebibuuzo byange nga Yazid byabuuza mbone je musimubi afande je musimubi tubona ntegeka ebyuma byange gano afande je musimubi esebo oli kwa Wai Media nze Yazid Yolisigira ndi wabusede mu bikado esebo afande ebisiyaga bifuuse ebisiyaga
era nga mu bitundu ebyebusoga ebintu bino twali tubiwulira nga buwulire aye eriyo obutambi obutandise okubitagana nga tulibona nga abali ebikola n'abaana abandi ba mu busoga muno baidinda baiganga era twasembeeyo otegera nga eriyo bemwagemye ku mu disitulikiti ya idinda abavubuka ababe nga bali kwerigoma nga bali mu bikolwa bino so afande tukobere ku bavubuka bano abagamayibwa mu katambi. Okay, tweyaziza ssebo mwami Yazid. Yes sebo. Kyanaku nnyo ddala. Wabula kyevolaba oluvannyuma lw'aka vidiyo ako oba akatambi okusaasaanyizibwa ku social media. Ffe poliisi mu jinja tetwasirika, tetwadda mu kulira ngalo, twasula enkeesi ne tufuna information bulungi kivola twasobodde okgenda empumudde ne tufuna basuspects bano 6 bali 6 abasatu beyita bakyala abasatu beyita bakyala naye ate baami then abasatu baami you get it okifuna bali 6 basatu ku bo beyita bakyala then bano abasatu be baami naye ng'emize gyekyo. So now netufuna documents muno mwe muli bawandiisa ekibiina community based organization nga kye Peace and Comfort Foundation Uganda. Kumbe kino ekibiina organization eno bagiteekawo kuwuddisa abantu. Yeso nga bwolaba omuntu bwagamba ntaddewo omudaala gwange ogwa capati naye ng'ate musi, ntaddewo kakiliniki kange naye ate nga mubbi. Kati naye ng'ekyalo kiraba kiliniki, ekyalo kiraba mudaala gwa capati, kumbe ono alina ebintu ebirala byakola ebitali bituufu. Then bw'olaba rainbow flag eri ku gundi ku kitongole kino rainbow flag. Then tufuna lubricants ebyo bibakozesa ebyo. Mwasanzeemu n'ebyo ebikozesebwa bi lubricants oil ebyo. Yes. Kakati oli n'agamba kati banafande mugenda bavunaana ki. Tulina Penal Code Act section 148. It talks about ebikola ebyesitaaza, indecent practices. Nga mwe muli ne bino bano bibenyigiddemu. Kati bw'ogamba nti etteeka erya anti-homosexuality bill likyali mu parliament, yes, naate waliwo amateeka gano ge tusobola okukozesa okuvunaana abantu bano nga etteeka erigwa mu section 148 of the Penal Code Act, gross indecent practices. Okay, afande. So bano oluvannyuma lw'okubakwata bagambye ki? Bakkiriza nga basiyazi kiki ku police station bagambye ki? Ne badda mu byakwenenya. We are sorry. So naye tetulina kituteekeddwa obuteerabira. Tulina abaana ate buli bwogamba nti nze ebyo bingemaku already abaana bange bali safe. Abaana bo tebali safe, oba weerimba oba oli mwavu oba oli mugagga, abaana bo tebali safe kubanga gwe mu bugagga bwo olowooza oli mu nsi ki era omala n'ogenda wali ku supermarket ku our supermarket n'ogula ebintu era omala n'ogenda mu masomero gaffe gano kuba kati bano abantu bano tebalina amasomero gaabwe tigana amasomero g'abano tegaliiwo. Eyo yonna oba essomero lya sente ntono oba lya sente nnyingi, abaana bo gy'oli mu kutwala abaana bo golowooza mboli safe bagenda ssanga abo abaana nga gye bali. So afande bano mugenda kubasonyiwa anti bagambye nga bwe tugambye nti mabegakaawo twatwala Lydia Mukoda n'oyo Martha Naiga mu kooti. Twabatwala mu kooti ne babarimandinga bagamba mukome wano ng'ennaku z'omwezi 2 ogwokusatu ne bakomawo ne baddamu ne babarimandinga ne bagamba mukome wano ng'ennaku z'omwezi 28 ogwokusatu. Tetugenda kwawukana n'ekyo kye twakola ku Lydia ne munne Martha.
tetugenda kwawukana n'ekyo yes So- naye kyetugamba kyetuteekako emphasis nti kubanga mulimu bano abagamba abaana bange bali safe nze nina esente zange obwo bulimba that is a total lie. Yes, it is a total lie. So fenna tulina okuvaayo tutereze society yaffe nego onalowooza nti omukulu director wa YY agenda yalina okutereeza poliisi yalina okutereeza nti afande mubi yalina okutereeza era naawe oli ku bulimba oli ku kwerimba kale afande tweyanziza ebintu bino byenyamiza wabula ate olumu nsekamukko naye nga tweyanziza afande kale sebo tweyanziza bambi tweyanziza akadde kotuwadde so oyo naye afande James Mubi omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyaidinda Kira region akobaire ati bano babagema bali peya dali 3 nga buli muntu akoba ati buli atidio bana byeta ntya basada balaba basada nga buli musada ni mukazi we era nga enseno wabula era nga baba gani lubricants ni oil ebintu bino ebigonza nga oil era nga bibeyambisa okwesiga ku mibiri okweta inuma kubanza akatamina kabwaineku besiga omubiri gwona deni naye inuma era ene inuma eno obolera nga olakule kikola nga ayo bonera nga mwine yali kikola ku inuma eno ngonvu aye amani geba kolesa oliso kuba oti biri mune naitima akana akanyo kabwina akatambika enkola seko kati akatambi nkabwine aye cyana kwino okubanga ensi tutuse mulevu eyo tutwidige tulaga olw'empegano olw'obuzibu obuli mu igwanga abavuka bangi bazira milimo nze ndowooza yange ndikoba nti ebisiyaga ebyo abavuka bali kubyetanira kuba birimu esente ate abavuka bazira milimo kwa lwisi bajja bakuwa n'esimu lyotagwemangaku basoka bakusomesa mpola wagonda wera mu mundu kuba tibawunawune kunjoka ati amuna tujja kulya bisiyaga be basoka mpola bakuwa esente watambula naddo kunkomerero ngaakwana omuwala omuga buswiti wagula ka chapati wagula obuzigo wamuga ku sente wamuga ku nkoko ojo kumutusa woli kwenda ngamaze okugonda kati basada banaife bona batandise otukobya era ekyo kirimu aye nze mbe ndikulowooza kuba aliwo olunaku lulala nakapanju yakyaza omwana ku NBS omwana bamutula mu isomero omwana oyo akaba nakapanju ati matimunizayi ku isomero bajja kundita ati tondizayi bajja kundita ati wakiribu nawonsuza anga ali kutya nti kuba yebakuzuula nga okubera kuba ino ku isomero basala amagezi bakwita bakati afiire musuuda omwana yena bali nga yeda ku radio okuwa testimony yena bamuleba ebisiyaga nga bamuleba ebisiyaga nga tibyamukosa obona nakapanju ebyebisiyaga si programu yagivwaku bamusindikira message ati ebintu bireke ni wani paka yayanika amakono nze eriyo isimu inafuna kuko okuva ku nsida kuliya nga bali kunkoba ati ebisiyaga byoli kwogera ku bikulanga ki naga nti bananga buti tuleke ensene yononeke aiwa isimu jaidi okuva kuliya aye nga leka tugezeku wetulivaawo bali twogera nkwaye twalwaniranga oba oli awo ensi yaife n'obuwangwa okuterera banaye tikiba kya butonde obulerera nga mbwene akatambi kano nga omwana ali ku musaada mwine no okabwine nga kesiitaza no nkabwine kyova obona tuligezaako okubona nti abakulembeze banaife nga honalebo basalirwa Asumaani yagezaako ine ekintu ekyokutwala muti minisita yamukoba ati eiteeka lwaki olitwala mu palamenti nga talikwenda eiteeka lijeega mu palamenti nga baliko bahonalebo Asumaani basalirwa batuka n'okubuuza nti sente emeka doyenda eiteeka libe kujja mu palamenti basali amukoba ati eiteeka linuje mu palamenti tubone bempya bali ebisiyaga ni ba minisita tugolole emikono basalirwa yakobye bamusindikira message nga wakati bali kujja mu baninga okujja kuliya munsedo okuliya era basala ekyo kyoli kwa kituufu kuba basala bamusindika message olwekyo ekyo ekintu kirimu esente ningi aye TD gavumenti yaife lwaki oba TD oba nga yavu mu kintu ekyo
oba yona ekirimu omukono TD kuba ekintu ng'ekyo todaga kubuuza bubuuza oti ekisiyaga nkole kuba nze tubonanga ku nkoko ebinga nkoko mpanga enkoko empanga ebinga nkoko mpanga yinayo tigibonanga ku obona weeremba ati eno tosobola kubinga mpanga yinayo era eno nyamukazi geeri era wootoola embuzi donadona ngansada paka efuluma mu kisaaga atyo yaje yanoonya enkazi yeeri ayinza TD oba muigwanga lino TD oba nakikoba ntya ati bwe tukyogera obubi abandi bakoba ati tuli kupina gavumenti gavumenti yaife etusuulire inaino era abavuga kiri kuli ebisiyaga abavuga lwakubula mirimo gavumenti eplaningire bavuka mirimo yo watoola sente wata ku muntu mayi ng'omuvuka ali awo alina kapito ya miliyoni 10 oba toli kumuga nze ndi munafu obulamu bwange bunafu era buli wembona ebikolwa bino byebisiyaga abutambi buno mala nagemanga inumagalo nakuba nti nze nsobola bino ndi munafu nze nsobola bala bintu byebimu ebyo so ekisinga kwewunisa eriyo kanakatambi akandi akali wano muzeeyi akabavubuka peyadabaire 16 bebagemye nga bali kujja kwegasa ku bugole balikola obugole abandi bagole abaana bali kujja okuwasa nga abaana basaada obwina akatambi ako kali kuno olibona ebintu bino tube tubisirikiire nga tutwenda kubyogerako nga tulowooza nti obyogeraku tutujja kubiga tutumu tuleke bifuire awo aye ate kabire kiba ekibino nga biri kuika wansi eyo nga tutwidi kyova obona buno obutambi butandise okuvaayo abaana babikola olibona eriyo abaana Uganda abali munsi ed'okuyana ddala Bungereza abavule ne bekalakasa nga bakuba ati President Museveni nga akali kuba kuno kyayogera ku bisiyaga ne ku biiru bino byali ku biiru dode bali kwenda okutaawo edibikugira ati abakizimba bali kwenda ku meeting President Museveni era bamusaba nti bayikirivu ku mu meeting aye abakakasenga security ida kubaawo nga batu baida kubalumba so iwo osobola okwikiza kino nti basobola president abawo omukisa mu meeting basobola nga balina ekyomulaba kye basobola okumukoba basiyazi nze ku side yange tikiguliramu tikigemagana nakyo aye omuntu gwatuukira omusiyazi okukuba ati nina ku meeting president bo baba n'ensonga edaabwe ni president ng'omuntu asoba nga alina ensonga edide nibala abesiyazi bona balina ensonga edaabwe aye nganze ekyo nganze omuntu nze bwenkoba nti nja kuuna kunjo kubona ba meeting abali abisiyaga nye ma meeting obo ja ku meeting nabunaki ku nsonga ki abandi bakuba nti president asobola okolesa omukisa guno kuba President Museveni ebisiyaga tabyogera tabyenda bino ni mingi avire nga akivumirira ati ojotya ku mukazi mwino ojotya ku musaada mwino aye ngwe idingo omukazi olinta suppose kujja na musaada omusaada olina kujja na mukazi era abandi basobira nti president baba bagero mukisa asobola okolesa chance eno okuba convincing abasiyazi ati ebikola byo mukola bibi tibigemagana nabuwanga bwaife bwa Afrika era mu bivwemu abandi balowooza nze ekyo tijja kwikizagana nakyo olw'ensonga kuba nze gavumenti nga mpega bwakubye nti eri abajja okuwasa abavuka babeere 16 bali kujja kuwasa babeere mu Uganda babeere mu Afrika babeere mu Sidakulia bagano nga tuli ano wefe Uganda babeere mu Kampala abo akatambi owulira nga bali kwogera Luganda abavubuka n'ababagemi nga bali kwogera Luganda bulabona babe balikola bugole musaada ali kubayiza musaada mwine aye nga baana bato bati katambi kali muno akonja akataako akonda akataako mpegana obanga bali muno babeere bana Uganda ate bali kwogera Luganda abantu abo okutuuka okuwasa abakazi abo nibakola empeta gavumenti ebe eri kulingiraga oba abakulembezi baba balikola ki obutagema abantu abo ekizibwa kiriwo kiri nti babagemye bali mikolo gya police okusinza ku byo twafunye aye ekiriwo kiri nti mama aba basiyazi nabali kunkubira zaituliubi muzeyi ekizibwa kiriwo kiri nti abantu bano bona baidinga abantu abasinga tabawagira bintu byaibwe era babikola mu kwekweka era bona baigalira mulumu bataamu amakamera
batamu amakamera batandika deni okwerya ebisiyaga mutambule nga mutunudde wano buli ayita ugenda mwezi n'obubina ku manina rukwatimi gwe tunula eno nja kusamba omugere gwe nga toguwulire tunula eno gwe wagapu eri omuwanvu kunamawo tunula eno mwezi n'obubina mutunula eno mu tunula eno tunula eno bambi tukajja maiso nini muzeeyi bazibu omu ku ba elders oba abazeeyi abebuuzibwako mu bitundu ebyebusoga era nga interview tulijikola nga tusinziira mu kibuga ekyeiganga muzeeyi olibona saa eno ebisiyaga byeyongera e gavumenti teruledde essaawa eno kuva ena iteeka ikakali likanga ivula bano abali ab'ebisiyaga so olowooza ki ekisaanira okolebwa tukundakuma otya abaana befe obutoononeka kuba ekiri kusinga kwono kutwala abaana bano mu bintu bino baavu bazira sente aye tuwulira nti abasiyazi bali kugaba sente kiralo mbolwisi bakoba gwe tuwulira ebigambo oti mubagaba miliyoni 5 bali bakusensomola begala ekyo ekino kyensosa okwogeraku nti abaana kiri kubatwala mu bintu ebyo sente kuba abaana baife abasinga bungi 109 75 bazira milimo aye omuntu ate abavubuka abawulira emiliyoni 5 aloza nti sente kikulu ino ate ebisiyaga mwegendeza abavubuka bamwe byoti bayibyoti bayaga abona bali kusinga kujja mu bisiyaga egaliwo n'ekanisa ediri eidinda kumpi naditi dirimu ebisiyaga era kino tukikobera gavumenti n'amasomero ganagana gali mu mbuga NGO gona galimu ebisiyaga n'amasomero agandi galimu ebisiyaga iwe n'abantu abakulu bo baminisa bona bali mu bisiyaga mpegani woyogera ku ekintu ekyo bakibona bubi lwisi bada bakunoonya ayi nga lwisi oli kwogera n'ekyo kinayamba abantu ayi gavumenti ebanga ezirayiteeka saawa eno lyakuvaayo kuta ku bisiyaga saawa eno amaka gafuire n'abana bafuire kuba palamenti yakoba nti nakwana na 5 meiteka balikoleki baligemeku mpegana ekya palamenti kyona balikusubiza abantu nti nakwana na 5 bateewo ekindi imwe mwerabire ekyebisiyaga bajje n'ekindi. Okay, so muzeeyi nga tumaliriza tukwenda nkuleka ojja okola emirimu gyo tutwena kulwaino ku bisiyaga kuba topic eno eri sensitive eri abayenda tubyogereko eri abatabyenda tubyogereko kikyofuna mu bwongo bwo muzeeyi wobona video ngeno omusada n'omusada nga bali kwerigomba nga vino video denkola zidino iwe kikyofuna mu bwongo bwo ubwongo bwange neyo video tiyetagana kulaga muntu yena okutwa kodingo olimu itulubanga eryo ayina olyaga obulaga weire baana weire musada asobola okuba n'olugi kuba ife ebintu abigulanga buwulire era munsidire era akulanga ni mu Afrika muzira aye mbegana ebintu bigemye buli yansi nga ngulu eyo video bagikulaga n'emmere togirya. Nze nikusaba government ya President Museveni evweyo n'amaani nerina obuyinza ayifu abantu obuntu etumano ndi batukuba bajja kutusiba kuba abantu tubaidi nze nsigere nga nizibaziba Ahmed Walugogo Estate oba Lugogo mu kibuga ky'eiganga kyembamu wava mu ebyobufuzi mirimu ino era ezanso abantu mu byabufuzi mirimu ino ate nga nize mobilize bweganga municipality mutikiti ye FDC okali politics nkali politics ino nga mulemairemu tulina okulemeramu kuba tutereza abantu kiboneka singa gavumenti yemwe neeriwo ngoye ebintu bino mwabigoba tusinga gavumenti yaife singa eriwo ebyo byakabeere nawo akaye aba nakyogera ntya omwana ow'omukulu wawulire mbwalanga enviiri yavala sikaati tulija kubijamu nze ndeka muna ndeka nkaenda akalimo kange bambi ndi Yazid Yolisigira tujja kweyongera yaba kali ku subscribinga. Please go ahead and subscribe, like and share our videos.